Nkulamusizaako gwe wenna mpuliriza wano ku Uganda at large nga bulijjo mumikwesese bwentyo munnange enziguse era eno gye tuvuunulira emimmonde n'emiwogo tulina ebintu bingi nnyo ebyokwewuunaganya era mu ngeri ya obadde munnange okimanyi nti kino bwekiti ne bwekiti kiri bwekiti lwa nsonga eno bweti ne bweti kale bwentyo nga amaze okubeera nga nzijako ekiyinja nziguse ate era mu ngeri y'okwewuunaganya oba kiwali badde oyita obadde okimanyi munywanyi wange kakati gwe muganda wange mpuliriza leero njagala nkuyitire mu bintu bino ebitonotono oba oli awo bisigale ku mutima gwo era mu ngeri ya samari wa mu bufunze obeere nga munnange obeera awo ng'okimanyi kakati muganda wange gwe obadde okimanyi nti bwe twogera ku coffee bill nga bwe yayisiddwa mujjukire nti ebimu ku miranga oba ku mulanga gwe babadde bakuba ogw'abalimi b'emmwanyi bonna okubeera nga beewandiisa era ne bakola kye bayita mapping ku Google kwegamba nga bakozesa satellite babeera bamanyi buli faamu y'emmwanyi weeri kakati olwo munnange mu mateeka agaliwo tekakutanda n'olekeraawo okulima emmwanyi oli wakusibwa emyaka 2 oli wakusibwa emyaka 2 obadde okimanyi ekyo muganda wange oli wakusibwa emyaka 2 genda okinoonyerezeeko naye nga ekigendererwa mu kino bw'olowooza ki ekigendererwa mu kino bw'olowooza ki nyinza okuwa ekyokulabirako ekya vanilla nti yali wattunzi naye balusibira mu bbwa bwe bamweyimbamu ne bamutulemesa abantu batandika okubeera nga tokyalaba ndukwa za vanilla bwe zitambula naye luli ng'olaba bodaboda zitambula n'endukwa za vanilla kitegeeza baamutema abakyamulina abatonotono bwe batyo ne bamala gasigala naye kubanga oba oli awo baali tebalinawo kintu kirala kyonna nga bagamba kale katusigale naye era kino kyaliwoko ku mmwanyi nti olutalo bwe lwajja olwajja Museveni yadde batugamba nti emmwanyi baatemanga ntema abantu olw'okuba nti nno zaali tezirina katale naye eyo si yali ensonga ekyatemesa abantu emmwanyi kuba nti buli muntu yenna eyalina omusiri gw'emmwanyi yalinga mu bulabe nti baali basobola okubeera nga bakutta nga balowooza olina ssente kati abantu mu bbanga lyonna ery'olutalo Museveni lwe yateeka ku ggwanga lino tukimanyi bulungi nnyo nti bo bennyini nnyini baagendanga ku sitowa z'emmwanyi ne babbayo ssente kubanga waalingayo ssente nnyingi nnyo era baazisalanko ne babba ssente mu cooperatives ne babbayo ssente kakati n'abantu eno ku ground abaali balimu emmwanyi baabeeranga mu bulabe kubanga baamanyanga ono yatunze ate kukuba alina ssente kati bajja bakubuuza liita ssente kuba olina emmwanyi nnyingi nnyo kati abantu ne bazitema so si lwakuba nti emmwanyi zaali akatale kaali kaweddewo naye kakati ku guno omulundi ekyo baba NRM bagamba nti abantu baatema emmwanyi lwakuba nti zaali ziweddeko akatale kati basuubira okuba nti nga bwe baatema vanilla era bwe kityo bwe kigenda okubeera ku mmwanyi nti abantu bwe kituuka ekiseera nti bamaze okubeera nga badictatinga ssente nti akiro y'emmwanyi katugeze evudde ku ssente zeebaddeko abantu ze babadde bafunamu ennyo ekibaleetedde okubeera nti buli omu ayagala asimba emmwanyi kati oli bagisaze bagitadde kasente akatono ennyo kubanga kati olwo ziriko monopoly omuntu omu yagula katugeze pineti yazikontrolinga zonna sitowa zonna zitwala wa pineti ate ye alina bbeeyi gyagula sitowa zonna zolaba ku kyalo kyo bonna bwe bakuŋŋaanya batwala wa pineti nti oba mu disitulikiti eyo waliwo we bazikuŋŋaanyiza olwo ne batwala ku factory yaabwe gye baazimba eri mu Western Uganda egenda okuupgrading emmwanyi kati olwo kiba kitegeeza nti gwe Munnayuganda alima eno wansi ojja kuba tofuna kasente kitegeeza nti oyinza okubivaako oba oyinza okutema emiti gy'emmwanyi egyo nga bwe kyali wakati wa 1986 mu lutalo lwa General Museveni olw'ekiyeekera kati munnange
ku mateeka amapya bamaze okubeera nga bakuregisteringa bamanyi bulungi nnyo wooli, kitegeeza basuubirayo productivity yo okubeera nga erabibwa bumwanyi gundi nga takyakiika, emmwanyi nga tezivaayo eno okusinziira ku bungi bwe tumanyi nti ono yiika bweziti tusuubira okuba nti nno emmwanyi ziri bweziti obungi. Baani abavudde mu bizinesi? Baani abavudde mu bizinesi lwaki? Mutuwe ensonga lwaki? Muganda wange ekyo badde okimanyi. Bino bigenda kubakubya pressure. Pressure zakubakuba zakulinnya enkya n'eggulu. Waliwo omukyalo omu ennaku ezo gwe nali naye Luweero, naye nga ngamba nti ye bwanyiiga pressure ng'erinnya, era twali mu byannimiro ebyo bwe bityo. Hajati nga ngamba nti ye pressure bw'erinnya nga kasita anyiiga pressure ng'erinnya, era yali alina obuzibu n'abantu abaali bamulimira bamukolera mu nnimiro ze. Kati nali muwerekeddeko ogenda okulaba biki bye yali akoze sayidi zeeyo, mukwano gwange. Naye munnange pressure bwe zibaluma, omusawo waali already nze Uganda Atalaje ngenda okukola ekintu, kitegeeza mba mmaze okubeera nga nkitegedde. Omusawo waali agenda okubajjanjaba ebirwadde ebyo byonna byonna, era gwe jangu buzi wano ku namba zaffe ozimanyi bulungi, esembyayo 73 n'endala esembyayo 15. Waliwo amawulire gakyaka ennyo era ne bisigala ku record nga Lwabwoga agamba nti abo tugenda kubafuula abaddu, ffe tulibeera bakkingi, bakwini, bapulisensi, baprinsi, kwegamba bo nga bali mu leve eyo bannaffe abaaka bano, nga bali mu leve eyo beetwala ng'abalangira, naye nga ffeeno abasigadde tukola nga baddu era nga tukolera bo. Era ndowooza olaba bamuwadde ogenda okunoonyeza ebyamaguzi bya Uganda, ebirime, akatali wabweru, byonna bitambulira mu layini y'emu. Bamuwadde obuwumbi n'obuwumbi okuyigiriza abantu okunywa kaawa. Ndowooza olaba ebintu gye bitambulamu. Kaakati muganda wange, kitegeeza nti bw'onnyonnyola obuddu slavery, simanyi oba nti waliwo definition ensinga eyo, kubanga oyinza obutabitegeera kati nga okyalimu oye okyawagira ono, wagira oli. Naye olunaku bwe lunakyenkya nga faamu gy'olina ey'emmwanyi, olina abakozi bangi abakolako, naye ate nga sente ezivaako ku faamu eyo oba mu mmwanyi z'olimye tesobola kulabirira na kusasula bakozi abo, naawe ofisseeko awo ojjala kuzibuka amaaso. Naye ekisinga okuluma ate ojja kuba okaaba nga olinga kabebi ng'enjala zikuze ne keesuna, kati keekutte obukonde bwako mu bumanyi bubbi ng'egye bwesunamu ne keesika enviiri ne kakola ki, ne kakaaba nga tekamanyi lwaki kakaaba. Kyekibi ekiri ku bannayuganda. Era awo muganda wange ababuulira wakati omuntu okujja wano okubeera wano n'ayogera oyinza okwesanga mukyawe nga nebyayogera temwagala kubiwulira, mwagala bya Ddombolo, Yasolo, Bikasongo, Mutema Nangayi.